bwetuti bwetukyali mukwano gwange olunaku olwaleero dakiika 10 zaawukanye ku ssaawa mukwano gwange 10 olweggulo otegedde mukwano olunaku mukwano gwange lwakuna leka tumale okuba nga tulumba kale ombuuza bya UNEB sikola mu kitongole kya UNEB ndeka sikola mu kitongole naye nga kyobadde ombuuza ansa kiri laikira okubeera bwekityo Lwamba Habibu ndabira bonna abali enabwirwa okuzamuzamu mwebale nnyo bannange okubanga lwakiri mutambula ne Pale FM ajja ati Mwajjuma Ssemugenzi ogamba otya ensoogi wulira akaliro okawulira bw'oba tonnakawulira bulungi kankutwale mu Kongo bugenze mukwano gwange okutuuka olweggulo lunaku lwakuna ng'amawulire ge tufuna okuvaako e Kongo Kinshasa ge gamaze okuba nti gakakasizza nga Pulezidenti w'eggwanga lino Felix Tshisekedi amaze okuba nga bw'ati ategeeza bannansi be mu butongole n'abagamba omuzannyo guweddewo n'olwekyo mbeetaaga mwenna tugenda kubanga tulwanirira nsi yaffe amaze okulagira massive military mobilization ogezaawo kati okubanga tukakasa nti musajja mukulu Kagame wamu n'amajeege aga Rwanda n'abasajja baavugirira aba M23 nga bamaze okubanga batulaza omutima nti kati kibanoonya si kirala wabula okujjako okubanga bazoganya eggwanga omusajja mukulu agambye nti mujje tugenda kufaafaagana n'omulabe era kati mu kaseera kano agamba atwagala abavubuka yonna gye muli embula kalevu buli yenna ayinamuko ku mbavu mujja mugenda kubanga mulwanirira nsi yammwe abatali batendeke mugenda kutendekebwa tuyina okukola omulimu guno to fight Rwanda backed rebels abagezawo kati okubanga bamamira ebitundu ebirala ajjukira nti bano aba M23 oluvannyuma okubanga baatutte Goma babadde tebannaba kubanga bakomaawo obudde bwe bwazibidde olunaku lwajjo nga sseba abasajja bakulu batandise okusenvula mpolampola boolekera ekitundu ekimanyiddwa nga Bukavu kankujjukiza nti ekitundu kino eky'Ebukavu bakomanda b'amagye aga Kongo gye baddukira bano abaasuulawo tawulo mu bendobendo ery'eggoma ate baamaliriza nga boolekedde Bukavu kati ebukavu gye baddukira nga beeyambisa bwato M23 gyemaze okubanga mukadde kano eyolekera egamba tulina okubanga twezza ebyaffe mukadde kano bwatyo Felix Tshisekedi n'atuuka okubanga bwatyo asalawo n'agamba mu kaseera kano nga abalabe b'eggwanga lya Kongo bagezaako kati obulabe okubwolesa misana ttuku ate tukyetaaga genda maaso n'okubanga tuzannyira mu kintu kino buli omu jangu atwagala buli yenna bwatyo yeesobola ogenda kubanga weegatta kujje okusobola okubanga tulwanyisa abalabbayi bano ajjukira ntubadde mu bigambo ebya musajja mukulu Tshisekedi byasookedde ddala okwogera kasookedde akasambatuka akamaanyi katandika eggwanga libadde limulindiridde okumala akabanga naddala okutandika n'olunaku mukwano gwange lwabadde lwakubiri nga balinze omusajja amanyiddwa nga Felix Tshisekedi abeeko mukwano gwange nekyategeeza ensi kakati oluvannyuma nga bw'atyo ategedde byonna ebitambula leero n'agamba leka tugende tubeeko nekitegeeza bannansi kati amawulire ge tufuna olunaku olwaleero galaga nti amagye ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of the Congo nga bwe gakyalinda abaana bavubuka embula kalivu abo abagenda okujja okusobola okubanga babeegattako bamaze bano baabamu okubanga barinforcinga ebitundu mukwano gwange eby'Ebukavu n'ebitundu ebirala era kati batugamba waliwo bases ez'amagye ag'eggwanga lya Congo mu matwale gano mukwano gwange ag'Ebukavu ezimu zimaze okubanga zikalidde nga besi z'amagye nkiddamu ez'amagye ag'eggwanga erya Congo eziri mu matwale gano ag'Ebukavu abasajja nkiddamu nti bazikalizza nga kino tekikoleddwa mu bunafu si kugamba nti amagye ga Congo gazidduse nedda babagambye nti mwenna muveemu ezo bases mugende mugezeeko kubanga munyweza ebitundu gamba nga Nyabibwe Bushushu Nyamukubi ago matwale g'olina okusookeramu n'olyoka otuuka Ebukavu nti omusajja newankubadde olina bese ekuuma ekibuga Kampala naye bw'otegeera nti omulabe ava ku Masaka oluundi ajja amagye gano agabadde ku besi wano e Kampala ogatuma ne gagenda Empigi ogatuma ne gagenda e Buwama mugende mutegereeyo omuduuyi aleme kubanga bw'ati ayingira ekibuga kati bye bino ebitundu by'otegedde mukwano gwange by'olina okusooka okubanga bw'oti ovaamu olyoka otuuke e Bukavu kaakati abasajja bakulu bano ab'eggye erya musajja mukulu Felix Tshisekedi gye basobodde okubanga mukwano gwange batwaliddwa kati amawulire era ge tufuna galaga nti waliwo nate entuula ez'abakomanda ab'amagye ag'eggwanga lya Congo ezibaawo kati mukwano gwange olutatadde nga buli kadde bateekeddwa okuba n'ensisinkano ne basobola okubaako mukwano gwange biboogerako
babimalako ne basobola okubaako bye bakkanyako bye balowooza ebyo bigenda okubanga lwakiri bibayambako okakasa nti kati M23 bagikuba ku nsoloboto. Abasajja ba M23 nkubuulidde ebibinja batugambye bibadde bya mirundi esatu. Oluvannyuma lw'okutwala Goma waliwo ekibinja ekivudde Goma nekyolekera, naye amawulire galaga nti waliwo ekibinja ekivudde ku sayidi ya boda n'eggwanga lya Rwanda nakyo nekyolekera. Olwo nga bayina okwolekera nate mukwano gwange omugga ogwo gwe bajja okusaabala oluvannyuma basobole okubanga batuuka mu bitundu bino gye baagala nayo okubanga bawamba. Ajjukira nti wano twogera mukwano gwe ku bitundu ebye South Kivu abasajja yonna nga kati bakanuliddeyo amaaso bagamba wano wonna tweyeetaagawo. Omusajja wa M23 bakugamba amatwale gano yali yasobola dde okubanga yagatwalako mu biseera biri eby'emabega, wabula oluvannyuma amagye g'eggwanga erya Congo ne gatuuka okuba nti geebeereramu. Mu kwebeereramu okw'amagye gano baasobola okubanga lwakiri bamenyamenya defenses za M23 ne basobola okubanga lwakiri babazza emabega, era M23 ku lunaku olwo baasobola okubanga bagitwala mbiri kumpi kusemberera ddala ku booda y'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda. Wabula ku mulundi guno kati batugamba abasajja enzija gye bajja si ya bulijjo etuukana n'omutindo nti bw'otuuka okutunulira eddwaniro kati nga bwe lifaanana olaba majje ku majje, kye bayita amajje ku majje, si majje ku bayeekera wabula majje ku majje, nti abasajja bano aba M23 ebyuma byokka byokka bye bakutte byongera okuzzaamu amaanyi gwe abawagizi ba M23 nti abasajja bali ku fomu. Bw'otuuka okutunulira kati ebimotoka ebirwanye by'olina okusuubira okubeera n'amagye aga gavumenti aba M23 kati ssebo be babirina. In fact mu mbeera z'amagye M23 kati emiisinga kimu kyokka nnyonyi. Nkiddamu nti mu mbeera ez'ekinnamagye bano abayekera ba M23 kye batalina kyokka ze bayita endeege, naye bwe zibeera tanka bazirina, bwe bibeera ebimotoka ebirungi mu kanyuga ebikumpula babirina, bino ebya artillery babirina, balina buli kika kyakulwanyisa ky'oyinza okuba ng'olowoozaako. Mawulire ge tufuna olunaku olwaleero gwoleka nga gavumenti eya musajja mukulu Felix Tshisekedi mu byonna bye balina okubanga bakola olwaleero mulimu okwagala ogezaako okubanga lwakiri bawambayo oba battayo kubamu kwabo be bategedde mbu bakamanda bajje lya ggwanga lya Rwanda abali mu ddwaniro kati nga ebagezaako komandinga M23 newankubadde nti osobola okubalaba bonna nti bambadde uniform y'emu era efaanagana nti bano bajje lya M23 naye mbu mulimu bakomandazi ab'eggwanga lya Rwanda abali mu kazannyo kano nga kati bakomandazi ab'eggye ly'eggwanga lya Congo kiki banoonya kwe kusobola lwakiri okubanga bafumbiikiriza basumagize eggye lino erya M23 balittemu abamu ku banene batuuke okubanga babalabisa era n'okubooleka mukwano gwange eryensi bugenda otuuka obw'omusana gw'olunaku olwokuna nga batugamba they are now advancing into South Kivu era nga n'amatwale mukwano gwange agali mu bitundu bino bamaze okubanga bakubiriza abantu ba bulijjo babeere nga beetegula. M23 yekubiriza abantu ba bulijjo mwetegule mugezeeko okubanga muva mu bwanga obw'ebitundu ebiyinza okubanga lwakiri bibaamu eddwaniro eryo eriyinza okubanga lya ttabbu nnyo. Bino bigenda okujja teweerabira olwedde nga twogera ku bendobendo eririmu amagye bwe gatyo nno mukwano gwange ag'amawanga ageegattira mu sadaka bwe batyo ne batuuka n'okusindika amagye mu ggwanga lya Congo. Tuyina amagye teweerabira mukwano gwange bulwakiri nno ag'ekibiina eky'amawanga amagatte naye ne tubeera n'agafa amafirika abafirika abeewayo ne tugamba buli kimu tetujjanga kulinda bazungu bajje batuyirewo omubiri. Twakkiriziganya nti gamagye ag'ekibiina eky'amawanga amagatte lwakiri gabadde nga bujja okutunuulira omulambuzi bajja kulambula bulambuzi ku kiki ekiri wano ne balambula ne balaba amagye aga Congo ne balambula ne balaba ku ggye ly'abasajja abayeekera naye nga tebayina kyonna kibakola tebayina kyonna kibagasa. In fact kasookedde eggye ly'ekibiina eky'amawanga amagatte eryolekera eggwanga lya Congo bw'aba nga balina kye baali bagasizza biyinza kuba bintu bibiri. Ekisookera ddala baali beenyigiddeko mu kubanga bawaayo emmere eri abantu ba bulijjo ababadde nga mu kasambatuko. Ekyokubiri kye baali bakoze kwe kukuŋŋaanya emmondo okuva ku magye aga gavumenti ya Congo naddala abajaasi ababadde mu dduka nga bagamba M23 ewambye Goma naye UN nkiddamu nti amagye gaayo lwakugayita makuumaddembe naye ekyamazima gabanga gakalabaalaba gabanga bamawulire abagenza okulaba eddwaniro bwe litambula ne balipootinga. Kati katugende ku magye amafirika
amagye gano amafirika njagala nkutegeeze nga gakulembeddwamu abasajja omuli aba South Africa be batuuse n'okuvaayo omusana gw'olunaku olwaleero ng'ovudde ku bigambo ebyawanyisiganyiziddwa wakati wa musajja mukulu Cyril Ramaphosa akulembera eggwanga lya South Africa ne musajja mukulu amanyiddwa nga Kagame. Kaakati ebisooka biteeke ebbali tugende ku bino ebibaddewo emabega katono nnyo. Oluvannyuma nga bategedde nga amagye gano ag'emu M23 ate nga abasajja bo bakakasizza nti gali wamu n'amagye ag'eggwanga lya Rwanda nga bategedde nti kati boolekedde ebitundu eby'ebukavu tutegedde nga wano bajjeno ab'amagye ag'eggwanga lya South Africa balabudde Kagame. Bamugambye nti oteekeddwa okubanga okomya nate ennumba z'ogenda maaso n'okkulira mu ggwanga lya Congo. Oteekeddwa okubanga okomya effujjo ly'otanudde okubanga okulira mu ggwanga lya Congo. South Africa egamba ekyo munabanga temukikomezza mugenda kubanga musikiriza kye bayita olutalo ate nga visit time tetugenda kubanga tulonzalonza wabula mugenda kubanga mufuna ansa mangu mbirombiro. Abasajja bagambye ebbanga lye munamalanga mukyeyongera okubanga mukola effujjo fe tugenda kutandika kati okusindika amagye amalala ng'amakuuma ddembe naye nga yenna anagezaako okubanga bw'ati agatunuuliza ekisi awo tugenda kutandika okufaafaagana n'omulabe n'olwekyo Kagame gye tayidi batuuse okubanga batabika ennimi eyo kati y'embeera gye tulabako wano munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya DR Congo. Bino jjukira abasajja basiriri abakulembera South Africa okutuuka ku ddaala eryo babadde baakamala okubanga bawuliziganya ne Kagame era nga South Africa ebadde etegeeza Kagame nti tweyise ng'abantu abakulu eby'okwebuzaabuza nga fukaana aba tebigenda kubanga bigasa oli mu lutalo era gwe kati avugirira abaana ba M23 neekomya olutalo. Akati Kagame naye n'akangula ku ddoboozi n'atuuka okubanga bw'ati abasaba bwino aluwa bwino gumwesigamako okugamba nti ndi mu lutalo mu bwe kibanga muwulira amaanyi muyina amagi mujje tukubagane ekyo nakyo kive mu ddiiro. Kaakati awo olukomi we lukomye South Africa neemanya ntudiiringa n'omuntu oba olyawo ayinza okubanga ekimuwaganga kirala ne tudda mu ggwanga lya Congo. Omusajja amanyiddwa nga Felix Kedi mukadde kano amaze okubanga atongozza regions za mirundi 6 n'agamba nti kati abavubuka mugende mu bitundu ebyo mubeere nga mwewandiisa kuba kati tugenda mu lutalo lwa kununula nsi. Tugenda mu lutalo olw'okununula buli ka inchi konna ak'ettaka ly'eggwanga lya Congo tugenda kubanga tukanona n'olwekyo mugende mwewandiise. Getufuna okuvaako mu bannansi b'eggwanga lya Congo munnanga abantu bano abasinga obungi bamaze n'okubanga kati beewaga. Nkugambye nti abantu babulijjo bali mu kwewaga era lwentegedde nti kibayita omwoyo gw'eggwanga munnange gukyaliyo mu ggwanga lya Congo newankubadde obeerene n'olowooza yafuuka failed state naye ssebo abantu kibayita omwoyo gw'eggwanga gye guli. Abantu bano bangi balabiddwako nga bagezaako abamu okubanga lwakiri beewaga era nga bagamba nti ffe tugenze kwewandiisa kadde kakulwanirira nsi yaffe. Tetugenda kukkiriza oba olyawo amagye amagwira, tetugenda kukkiriza amawanga gonna amalyolyomi n'amawanga amajoozi okugezaako okubanga bazanyira ku ttaka ly'eggwanga lya Congo. Kati ebifo otegedde bya mirundi 6 babavubuka batandise okubanga beekulumulwa boolekedde bagamba katutendekebwe tugende tujja kufa n'omusajja omu gwe bayita Kagame. Tujja kufa n'abasajja amanyiddwa nga ba M23 abakyagezaho kati okubanga basalako ebitundu ebyenjawulo. Awo nno bwe tukyali basajja bakulu eri gwe wenna akyatugoberedde olunaku olwaleero akimanye nti okyali ne muzzukulu wa Kasujja Kalule akutuusaako bino byonna naye ate era kikulu okumanya nti obudde buno nteekeddwa okubanga nkuleetera adhan okimanye mukwano gwange nti salatul asiri yo nga yo mu kaseera kano ssebo ebeera emaze okubanga etugamba nti nange ensembedde n'olwekyo tukkiriziganye tumale okugendako mu kwazina. Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shop